وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera yeyekka atendebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbakubiriza era nga mbajjukiza nga nange neekubiriza era nga bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutunuulira ensonga ezituuse omuntu mu kubeera nga yas'ad fi dunya wa fi al-akhirah, okubeera oyo ayitamu oba eyeesiima awangaala obulamu obwenyumiririzibwamu ku nsi kuno, saate era nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumuwa obulamu oboolyawo obwenyumiririzibwamu ne ku nkomerero ye. Amma naye abo ate boolaba nga balinganga abali obulungi fi duniyahum, nga balinga abalina embeera gye beenyumiririzaamu mu duniya yaabwe, naye ng'oluvannyuma lw'okugivaamu binaaba biwoobe na maziga na kukaaba, falaisu bisuada, abo tebali mu abo beesiima, wabula tamatta'u. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba beeyagale katono, naye enkomerero yaabwe obuddo bwabwe muliro bukaawu. So obulamu bwonna omuntu bw'oba ng'olaba nga bulinganga obukweyagaza, naye nga oluvannyuma lw'okubuvaamu ojja kugwa mu mitawaana na bizibu, obulamu obwo tebuba bulungi era tebuli obwo obwenyumiririzibwamu. Allah subhanahu wa ta'ala ina abantu bayogerako abatamukkiriza n'aga nti qul tamatta' bikufrika qalila, weyagaleko, tewaliwo buzibu, naye obuddo bwo mitawaana na miteeru
kubanga obudde bw'omuliro. Twajja tutunuulira ensonga ez'enjawulo ng'omuntu bw'abanga azirina zisobola omutuusa ku kwesiima okwo n'obulamu obwo bwe twogerako obumubeeza obulungi ku nsi ne ku nkomerero. Mpaka omulundi ogwayita bwe twatuuka ku nsonga oba ya 9 oba ya 10 gye tugamba nti mu bintu ebituusa omuntu mu bulamu bwe twogerako n'abeera bulungi mu nsi ate nga ne ku nkomerero ajja kuba bulungi, ye Allah subhanahu wa ta'ala okukuwa omukyala nga mulongoofu. N'omukyala Allah okumuwa omusajja nga mulongoofu. Nsonga nnene era etuusa omuntu ku bulungi bungi. Olwaleero mulundi ogwayita twakoma twagala okulaba ku bitendo by'omukyalo oyo alimu obulongoofu oba omwami alimu obulongoofu, kubanga si buli mukyala si buli mwami nti abeera mulongoofu, wadde nga bangi tukyeyita. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Mukyala yeeyita mulongoofu n'omwami yeeyita muki mulongoofu. Ekyo nno nga tukijja mu kigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kye yagamba nti 40 min as-sa'adati, ebintu bina bituusa biri mu kwesimba kw'omuntu n'okweyagaza omuntu n'okumuwa obulamu obwenyumiririzibwamu. N'alaga nti ate ebirala bina biri mu bukaawu bwa muntu era bireeta obujiji mu bulamu bwe, bubeera obw'oku nsi oba obw'enkomerero. Mu bina n'agamba nti almar'atu as-salih, omukyala alimu obulongoofu. Bwe twogera ku mukyala alimu obulongoofu, ekyo kiba sayidi ya mwami, saateera ne ku sayidi obukaawu n'obujiji buli ku mukyala oba omwami omwonoonefu oba omubi. Omwami oba omukyala omubi wa bujiji, bukaawu, mitawaana, kusula omuntu ng'atunula, kulwala ndwadde. Omuntu bamusanga alwadde ga puresha, naye nga gu puresha yagugjeewa? Yagugje ku mukazi amuyisa obuki, omukyala ow'emize ow'empisa embi. Omuntu bamusanga mulwadde ddala nno, waliwo kye bayita depression. Ndwadde ezo zeekuusa ku baami n'abakyala, naye nga mwana wattu zaavudde mu neeyisa ey'omuntu gw'owangala naye. Abantu balwadde, abantu balina ebizibu. Abantu obasanga beebase we batanditeekeddwa kwebakira, kubanga ewaabwe tebeebaka. Si lwakuba teriyo buliri, gye buli naye be balinayo tebabaganya kukola kutya, tebabaganya kwebaka. Be balinayo tebabaganya kwebaka, oba bakyala oba baami. Nasallallahu alaihi wa sallam. Obulamu ne bukaluba bwe butyo, ne yerwa mukyala oba mwami omuntu gwe yafuna nga mwana wattu si mulungi. Abalala nno ssebo bali mu mirembe, bali mu kweyagala, era bo obulamu bubanyumira, tebalina buzibu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabaawulira ba partners, abakyala, ba spouse abalongoofu, abalimuko obulongoofu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bw'olaba tukyogerako kizibu kya nsi, kizibu kya nsi ekyo ky'olaba, ekyo kizibu kya nsi.
era mirembe gyansi. Omubaka yakyawula kyo kyokka n'agamba nti abantu beeyagala n'ebidduka, ne beeyagala n'ensimbi, ne beeyagala n'ebizimbe, ne beeyagala n'ebyambalo, ne beeyagala n'ebintu bingi. Naye omubaka yagamba nti ekisinga okuwa emirembe n'obutebenkevu n'essanyu omuntu, wa khayru mataa'iha almar'atu as-saliha. Ekintu nga Allah akyawulidde omuntu, ekisinga okweyagaza mu nsi mu byonna bye mulaba, mukyala oba mwami muki mulongoofu. Ebyo twabiraba omulundi ogwayita. Twagala kulabako akasonga katono olwaleero ku bimu ku bitendo ebirina abaami oba abakyala nga mwana wattu bibasuula mu ttuluba eryo, era ababalina ne babeera nga obaolyawo benyumiriza mu bo era nga bawangaala bulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule era atuteeke mu bo era atuwe embeera ennungi efaanagana bw'etyo. Omukyala kikulu mu suratu Rum, omwami n'omukyala kikulu mu suratu Rum. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba aya ya 21, yagamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Suratu Rum. Mu bubonero obulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti gyali, era ng'ayagala okumanya Allah bw'abutunulako n'afumiitiriza kuko, kamumalira okumanya Allah nti gyali, n'okubeera ng'amukkiriza, n'okubeera ng'amugondera. Ke kabonero ak'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatondera abantu bapatanaazi baabwe nga bava mu bo bennyini. Allah yatondera abakyala abaami ng'abajja mu bo bennyini. Yatondera abaami abakyala ng'abajja mu bo bennyini, buli omu kitundu ku munne. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo boolaba bafumbiriganwa, Allah yabatonda nga buli omu kitundu ku munne. Kabonero kanere mbonero bwa Allah. Si bye njagala okulambulula, kajja kutya okubeera akabonero. La, njala kutuuka ku kigambo ekisinga okubeera ekinene ekyatulese mu aya eyo eyagamba nti li taskunu ilayha. Litaskunu ilayha. Ekigendererwa ky'embeera ezo, omuntu okufuna omwami, omuntu okufuna omukyala, sakanun, butebenkevu. Omukyala sakanun lirrajul. Omukyala buteekwa kuba butebenkevu bwa musajja. N'omusajja naye bw'ati ateekwa kuba butebenkevu bwa mukyala we. Litaskunu ilayha. Omwami atebenkerera ku mukyala we, n'omukyala n'atebenkerera ku mwami we. Abaffe gw'omufumba ndaba Quraishi, Faruku, Kiguli, Bashir, Umar, Fulan, n'omukyala ndaba Hafsa, Maryam, Zainab, n'omulala. Ddala olabanga ekyo weekiri wakati wo n'omwami wo. Oli mirembe gya mukyala wo? Oli mirembe gya mwami wo? Omwami waakulinamu obutebenkevu, mukyala waakulinamu obutebenkevu. Abaffe kino Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala.
era ekigendererwa ky'okuteekawo embeera eno n'okugitonda ebeerewo gw'okyakirina mu makaago. Allahu almustaan. Ebiri mu nsi birala, ebiriyo Allah gye yagamba litaskunu ilaiha, waliyo mbirigo, waliyo bunkenke, waliyo bunkenke. Omuntu yandibeerako ebweru n'afuna emirembe, n'atabeera wali mukyala we oba n'atabeera wali mwami we. Buli wabeera wali mukyala we, buli wabeera wali omwami we, bunkenke. Buli saawa yonna amusuubira okuvaamu ekinene. Allahu almustaan. Wallahi laqad baddalna tabdila. Abantu tukyusiza olukyusa lw'otalabanga. Ma hakadha yuridu arrahman. Ebyo byolaba muffe Allah si byayagala abadan. Ebyo byolaba muffe Allah si byakola atya, si byayagala. Abantu balina balabe baabwe, mu baami baabwe balina balabe baabwe, mu bakyala baabwe. Ebinene by'otasuubira nti byandibadde bikolebwa, bibakolebwako baami baabwe. By'otasuubira mu binene, abantu bibakolebwako baami baabwe. By'otasuubira mu binene, abantu bibakolebwako bakyala baabwe. Fanqalaba al-amr, embeera n'ekyuka. Allah subhanahu wa ta'ala agiteekateeka bulala, agyagala bulala, naffe tugikola bulala. Lwaki? Abantu be tulina si batuufu. Abantu be tulina si batuufu. Abantu abalina abatuufu, abo abalina emirembe n'obutebenkevu, abalimu emirembe n'obutebenkevu, babalibwa ku ngalo. Oyinza obutaweza 20%, oyinza obutaweza 20%, ebitundutundu 2 ku 100 oyinza obutabiweza. Abasigadde 2 ku 100 bye baliko byewuunyisa. Lwaki? Abantu be tulina okubeera nabo oboolyawo si be tulina. Allah sakanu eyo eri mu mukyala, eri mu mwami alimu obulongoofu, be tulina tebali mu bulongoofu. Be tulina tebali mu buki, tebali mu bulongoofu. Omukyala oba omwami alimu obulongoofu, abeera muko akalembereza n'emirembe n'essanyu. Oba oliawo olwaleero ku nsi, oba oliawo n'enkya ku nkomerero, ebimu ku bitendo byabwe, omwami n'omukyala, ebimu ku bitendo byabwe, ekitendo ekisinga okubeera ekinene, omukyala abeera dhaatu diinin, omukyala abeera nanyini nzikiriza ntuufu. N'omwami ateekwa kuba dha diinin, ateekwa kubeera nga ayina enzikiriza entuufu. Naqsudu bidhalik, tutegeeza nti ateekwa kuba musiraamu ddala. Almar'atu saliha wa zawju salih, ateekwa kuba musiraamu ddala.
yeyeyagaza yayinza okweyagazaako ku nsi ate nga ajja nakweyazigaza ku nkomerero. Atalina ekyo tasobola kubeera ng'ojja kweyagala naye ku nsi ne ku nkomerero. Ayinza kuba kyeyagalwamu kyakaseera naye ng'onkomerero ye muliro. Enkomerero y'oyo atalina ddiini, ekyo kyeyagalwa nakyo Allah bw'abanga akikuteereddemu kakeeyagalwa nakyo, kweyagala kwa kaseera akatono. Tosobola kumulinda nti oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa obeere naye mu kweyagala yawma talqa rabbak, olunaku lw'olisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan tekiriyo. Asalahiya, obulongoofu buteekwa kuba mu mukyala oba mwami, ekikulembera ateekwa kuba musiraamu. Ngambye musiraamu, sigambye nti ateekwa okuba ng'ayambala enkofiira n'ekkanzu, ate sigambye nti ateekeddwa okuba ng'ayambala akakaaya, wabula ngambye nti ateekwa kuba nga musiraamu. Bangi bali mu kkanzu n'enkofiira, bangi bali mu bukaaya nga si basiraamu, tebabangako basaliha, tebabangako basaliha. Era abo boolaba bujiji, mitawaana, nnaku yennyini, kubanga gwe nnyini y'omulabanga omusiraamu, naye ng'obwennyini bwe si muki byakolera emabega nga tobimanyi. Kizibu ku kizibu wandibeerako ne gwotegeerera ddala nti ono si muki. Naye okubeera n'omuntu ng'alabika busiraamu ng'ate obwennyini bwe si muki, si musiraamu, ate abeera wa bulabe nnyo. Nnaku y'abantu. Ebintu ebyo, ensonga eyo gye njogerako esooka eyo, ateekwa kubanga omwami oba omukyala ddala alina enzikiriza entuufu okubeera omukyala oba omwami omulongoofu, omuntu asobole okweyagala naye. Tuli wamu? Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali atugamba okufumbiza abaana baffe ab'obuwala, yatugamba nti idha jaakum man tardawna diinahu, ekyo yasooka okuteeka mu nsawo, naga nti bajja kujja gye muli nga boogereza abaana bammwe ab'obuwala, naye musookanga kukebera diinahu, enzikiriza y'oyo ayogereza omwana wammwe. Bw'olabanga ddala musajja musiraamu yakomekereza agamba nti fazawijuhu, muwe omuwala akola atya? Amuwase atwala. Bwe yagenda ku sayidi y'abakyala, bw'anoonya omukyala ow'okuwasa, omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo kye yakulembeza. Yagamba nti tunkahu lmar'a li arba'in, naye yagamba nti walidiiniha, omukyala yandiwasibwa ng'omuntu atunuulidde eddiini. Bwe yakomekereza n'agamba nti fadfar bidhaati ddiini. Mu by'okulembezanga ng'olonda omukyala, eddiini ogitunuuliranga. Londanga omukyala gw'olabye ng'alimu ki? Ng'alimu eddiini. Yagamba obulungi mwebuli, yagamba nti taribati yadaka malaati yadaka bilkhayr, emikono gyo gijja kujjulamu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu an-Nur n'agamba nti wa ankihu al-ayama minkum was-salihun. Bwe mbanga mufumbiza kyatalekayo, bwe mbanga mufumbiza mutunuulize salihun, mutunuulire obulongoofu bw'omuntu. Tasobola kubeera mulongoofu atalina ddiini, tasobola. Aya ya 32 mu suratu an-Nur, ekigambo salahiya, obulongoofu teyabuleka mabega.
Ffe lwaki tukaaba? Gwe lwaki okaaba gwe mukyala gwe? Ekyo tewakitwala nga nsonga. Gwe lwaki okaaba mwami gwe? Ekyo tewakitwala nga nsonga. Ffe twawasa ki? Era twafumbirwa ki? Ffe twafumbirwa abatali basiraamu abatalina ddiini. Twafumbirwa twawasa abatali basiraamu. Twawasa abatali basiraamu. Oba oyagala oba toyagala, ekyo kizibu. Okujjako nga toliimu naawe eddiini, naye bw'obeeramu eddiini, bwe weebaka bw'oti n'otunira mukyala wo ng'agatta ku Allah, ekyo kyokka kisobola okumalako emirembe. Senga obaddemu eddiini okulaba nga mukyala wo asinza ebitali Allah ng'ate gwe osinza Allah, ekyo kyokka kikumalako emirembe. Toyinza kweyagala otya ng'okweyagala wakugjeewo. Era buli kaseera bakusanga weemulugunya. Omukazi yagaana okusiramuka, mukazi yagaana okusiramuka, mukazi yagaana okusiramuka. Bw'obeera mukyala nga wakiyingira era kikumalako emirembe. Buli w'obeera omusajja nkoze buli kimu ne yagaana okusiramuka. Tewali butebenkevu awo. Tewali waawo kweyagala. Essanyu terijja kubeerawo. Tojja kweyagala. Linda olunaku mu baana b'ozadde bwe balikwata ekkubo ly'oyo gw'olina. Bakubuuze ti naye taata otugaana oŋŋaana okufumbira omusajja wange atali musiraamu, naye nga gwe maama wawasa atali musiraamu. Maama waffe muki? Osirika bw'oti kikunyige. Eyo gye bayita ennaku. Linda olunaku mu baana bo okyabakutte nga bato, naye linda olunaku lwe banaavaamu nga bakuzeemu, omwana akugambe nti naye nze obusiraamu mbuvuddemu, kaŋŋende ku sayidi ya taata atali musiraamu. Nsazeewo okukwata kkubo lya taata atali muki? Oyinza okukwata nga buto, naye bwe bukula kalinde nga gwe Umaru wal-iyaadhu billah, nga gwe olina omwana agamba nti nze ngenze ku sayidi ya maama atali muki? Atali musiraamu. Temuli kweyagala, nnaku ejja kuluma. Tera obuzeeko basajja bakulu abali bakituuseeko ekyo kyenjogera. Kiruma, kijigijja. Ayinza obutajjira mu baana. Muwala we olunaku lwanajja ng'asitudde akaana k'otamanyi, omubuuze nti akaana kano ke kaani? Akugambe nti ke ka Peter, nga ddala olimu obusiraamu, ojja kuwulira bwe kiruma. Mirembe gijja kuggwako osule nga teweebaka. Naakufuna basajja bakulu aba babiri nga bajja batuula mu maaso gange. Sajja mukulu omu yankeera ku subwe, najja naŋŋamba nti seeka seebaka, omwana wange yalokose. Owokubiri muganda wange mu maaso gange ayaga nti seeka omwana wange yazadde omwana muntu atali musiraamu, ate alaga nti walina okugenda naye. Yasembyeyo okujja mu maaso gange nga ŋŋamba nti yadduse awaka n'agenda, yagenze tamanyi na gyali. Eyo nnaku. Ate nno tali sayidi emu. Abatali basiraamu bayinza okukiwulira kino nga kibawawaaza amatu, naye nabo tebakyagala. Omuntu ddala nga Mukatuliki, omuntu ddala nga mulokole,
omuntu ddala protestant ng'obuprotestant bwoba obukatuliki bwe ng'abwagala okuwulira nti omwana we yasiramuse kijigijja ate bo kibaluma ne kibatuuka ku ggumba. N'okubagoba babagoba awaka, n'okubayigganya ne babayigganya. Twala tugende bingi. Tewali waayagala muntu ddala ng'akkiriza mu ekyo kyali kusala ddiiro kugenda gy'atali, wabula buli omu ayagala omuntu asigale mu layini ye. Abatali basiraamu babeera n'abakyala abasiraamu lwa nsonga, balina ensonga zaabwe lwaki babeera nabo, naye nabo essanyu lyabwe okujjula ery'obufumbo olunaku lwakeera ku makya nange ati nange ndowooza mwami kyoli nange kyendi awo mashallah. Kati kino kya saidi zonna, naye omukyala muganda wange Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim, olw'obujiji obubeera mu mbeera ezo asinga okumanya era ateeka ebintu mu kifo kyabyo, kyava atugaana abaana baffe ab'obuwala n'abagaanwa naga temukwata kkuba eryo, temugenda kufumbirwa abasajja batali basiraamu, mujja kukaabira ya muziga. Atali musiraamu abawali mumuleme baleke kusiiga buzigo. Baganda bange bino bya buzibu, okola obukozi okola bifatu ezitategerekeka. Muwase otali basiraamu muganda wange bino binene, bino binene. Hifadhan lil aqaid, okuuma obukuumi enzikiriza y'abaana bogenda okuzaala. Ekkuba eryo omuntu yandibadde talikwata, ajja kkaaba naku ago maziga, ago maziga. Kati almar'atu saliha ateekwa kusooka kubeera nga ali mu layini ya ddiini, wa zawju salih n'omusajja alimu obutebenkevu obusookerwako. Omanya nti eddiini ye eri seefu, omukazi tajja kubeera kaawa abeere mu buliri akwesigamye atandika okupoloota ove mu busiraamu. Naye sweetheart olaba otya? Ddala ddala eddiini olaba ey'obusiraamu gy'olimu yentuufu? Wandirowoozizaako nno ne ku ddiini yange akupoloota mbw akubisa eraavu akupoloota osuula obukkiriza okwata obukafiiri. Allahu almustaan. Okujjako abo abatatwala ddiini yaabwe nga nsonga, abo bo bali fi raha, bebamanyi gwomanyi oba oli musiraamu oba toli musiraamu, gwomanyi ye ensonga ye yakumala bwagazi kasita yeegatta khalasi. Gwalina asobola okwegatta naye nsobola okwegatta khalasi kasita beegatta nga kiwedde. Naye omuntu alina eddiini ye mu mutima gwe bisukka ku kwegatta muganda wange. Bigenda kulowooza ku baana bw'onoozaala, bigenda kulowooza ku zadde. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Abantu balowooza ku busiraamu bw'abaana n'abazzukulu. Era nze buli wembeera mu famire yange Allah ng'atusaasidde ne tukuŋŋaanako, mbagamba nti baganda bange, famire eno bweti bwefaanaganye, naye oba omwana oba omuzzukulu tofuukanga nga gwaggulidde obutakkiriza Allah okuyingira mu famire yaffe. Tofuukanga gwe gwagguddewo ekisumuluzo abatali basiraamu bayingire mu famire ya Sadiq. Man anta? Lwaki otunakuwaza? Olwo tufaanagane tutya? Almar'a
wazawju as-salih ateekwa kubanga musiraamu. omukyala omubi, omwami omubi ye mwami atalina nzikiriza ntuufu, ye mukyala atalina nzikiriza ntuufu. ne bwe wandibadde ng'obubi bwe bulimu kimu kuteeka nzikirizayo ku risiki, kyandibadde kimumala okubeera nga mubi. atadde enzikirizayo ku risiki. bwe mbeera babiri nga mwawula enzikiriza, buli omu alowooza ku konvinsinga munne, anaamatiza munne yajja okuwangula. buli omu alowooza ku konvinsinga munne, kiba kityanga gwe bakonvinsinze ne bakusuuza obusiraamu. oyo akusuuziza obusiraamu ye sweetheart wo, ye hani wo, oyo ye baby wo. la hawla wala quwwata illa billah. oyo agenda okusuuza abaana bo oba omwana w'omu bw'agenda omusuuza obusiraamu, oyo bwe butebenkevu bwo. yudillu anha tadillu bid'atun minka, ekitundu kuggwe kigenda kubula ng'eyo lyekkubo wekiise. okwekweyagala abongo batadde ku mabbali. lwaki olwo ate bano abalabika ng'obusiraamu era nabo bali mu mbirigo bangi munafiqun wa munafiqat, bangi mwaba abafumbo boolaba ng'alina omwami alina omukyala. wa min annasi man yaqulu amanna billah wa bilyaumi al-akhir wa ma hum bimuminin. bangi bw'abeera mu basiraamu alabika musiraamu, bw'abeera mu batali basiraamu abeera atali musiraamu. ali awo twalinako mannyinaze azaalibwa n'omu ku mikwano gyange, najja nga awangalidde mu bufumbo emyaka, najja nanatiseeka ze ndi awo simanyi, sisaba ate sisaana. ze ndi awo sisaba ate sikola ate sisaana. alina omusajja si musiraamu, yensonga lwaki ali awo bw'ato. olwo ajja ŋŋamba ti naye ate njagala genda Makka, naye ate baŋŋambye nti ate Makka togendayo nga toli musiraamu, naye nze ndi awo seemanyi. la hawla wala quwwata illa billah. mwanyinaze owookubiri era mwanyina wa mukwano gwange wakumpi, era naye mwanyina naŋŋamba bw'atyo, naŋŋamba nti seeka nze nafuna omusajja wange si musiraamu, naye abasiraamu bwe bansisinkana bwe mbeera nabo baŋŋamba nti sisaala, ate neeri siriiyo. kati ndi awo nze nabivaako, kati otuleetera obuzibu. kati bw'ova tukuziike wa? era bw'ova tukuziike mu nkola ki? abo mu basajja weebali ne mu bakyala weebali, abo ab'engeri bwetyo. ekyo nakyo kizibu kyakubiri, tebali mu mirembe. almaru aw ezawuju assalih wa zawjatu saliha ateekwa okuba n'eddiini. ekizibu kyabaffe bali mu bukaaya, bali mu nkofiira, naye bakiri ku ddala, bagata ku Allah subhanahu wa ta'ala, balogo
mu butakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omwo bizibu. Ennaku y'abantu eri kwabo, abantu batambula balina abakazi babalabanga abasiraamu, naye ennaku yaabwe eri kwabo kubanga balogo. Omukazi yakuloga, yaloga bbaawe olw'ensonga ze, n'omusanga ng'omusajja yafuwala, shayatini ne zimwafuwaza, naye nga yamuloga okutuuka ku ekyo omushiriku gw'alina, naye alabikira mu kifaananyi kya busiraamu. Ogenda okubawulira nga boogera lwotwatu kasete tubaloga kubatta, tubaloga kutwagala. Tebamanyi nti ebyo bisukkako awo shayatini ze bakozesa zisukka ku byokwagala, ne zigenda mu byenfuna, ne zigenda mu zadde, ne zibonyaabonya abantu. Abantu ne babonaabona, naye ng'amubonyaabonya mukazi asula naye mu buliri, amubonyaabonya musajja asula naye mu buliri. Nalabako mukazi mukulu ng'abonaabona naddogo lya bba, gwe yawasanga atambula bulungi, namulabako ngenda okumulabako bwe nti n'agange ng'atambulira ku bugere ate kungulu kwabwo. Shayatini nga zamuweta, naye nga bba haji yaleeta shayatini n'eddogo n'atuuza mu nju mu kisenge. Ma hadha, bantu tebalina ddiini, la hawla wala quwwata illa billah. Tebalina ddiini, tebalinza kubaamu mirembe, wabula bali mu nnaku, bali mu kubonaabona. Abalina ali mu kubonaabona, oba amanyi oba tamanyi, oba amanyi oba takola atya oba tamanyi. Omukazi yenna, omusajja yenna kasita tabeeramu bulongoofu, n'obulongoofu obusookerwako kasita omuntu taba na ddiini. Emitawaana gisibukaawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko. Ya lait senga abaami balongoosa ne babeeramu eddiini, ne babeera beesimbu ddala nga bwe buba busiraamu ng'omuntu abeera musiraamu. Ya lait senga abakyala balongoosa nga n'okulongoosa okusooka ddala nga bwe buba busiraamu, omuntu abeere musiraamu, omuntu abeere musiraamu. Oyo amulina mu ngalo abeere fi amaani, abeere mu mirembe, abeereko n'obuwoweevu. Olaba Allah ayogera ku bakyala bannabbi abalina enkola eyo etategeerekeka, basiraamu si basiraamu. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. مجال ونوح نمجال ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. bali wansi w'abaddu babiri mu baddu ba Allah balongoofu, ne balina enkola embi. fakhanatahuma babalyamu olukwe. Bwe babeera we bali balaba birala, bwe badde bali balaba birala. Bwe badde bali balaba birala. Abaana baffe bawungutuse, naye ng'omukazi gwe wawasa yabawunguttula. Abantu abaana baabwe babakyaye be baali baagala. Abaana bo wali oba oyagala n'obukyawanga, abaana bakulabanga tokyabaliiko, tokyabafaako, banoonyereza tebamanyi ng'omukazi gwe wawasa yalina enkola gyakola shayatini zikubagobakubawo olw'okuba alwanira okwagala nti kudde gyali.
abantu basengusa amaka nga tebayimanyi ensonga na lwaki bakoze bata bagasenguse naye nga abakoze ebyo bantu bana batali mu ddiini bantu bana batali mu ddiini yennaku y'ensi oba mwami oba mukyale eyo yennaku y'ensi eyo nnaku yansi muganda wange abaana b'abantu balemeddwa okusoma bafuuse ebiwottonono abaali balina amagezi agategeera bukeera ku makyanga omwana wo takyategeera ninako omusiraamu ninako omusiraamu atadde abaana be mu ssomero naye omusomesa buli lwayingira abaana bagenda mu ttooyi bagenda mu ttooyi ne babeera mu ttooyi paka omusomesa bw'anaafuluma naye bino nga bikolebwa bantu bannaffe naye oluusi akola ebyo osanga osula naye bingi bisibuka mu bantu betusula nabo emirembe gy'omu nsi ne ku nkomerero giri mu mwami giri mu mukyala alimu obulongoofu naye omukyala omulongoofu oba omwami omulongoofu akisooka ateekwa kuba ku ddiini entuufu ateekwa kuba n'enzikiriza entuufu gino emiteeru gy'olaba tulina n'amaziga n'ebiwoobe n'okwewunika kw'olaba tulina bantu bakyamu be tulina oba tubalina oba wayawukana nabo la hawla wala quwwata illa billah bw'omumanyi onoyawukana naye era asigala akukosa ekizibu kyava mu ki wamuwasaako ekizibu kyava mu ki wamufumbirwako asigala akukosa ezambi lyali ki namufumbirwako nayinako muganda wange yawasa omukyala nayawukana naye muzaddemukko ku baana babiri basatu ne bawukana olw'empisa ezo ezitali ntuufu sajja mukulu ne tuwangaala ng'ayeegomba okubaako n'abaana abalala bazaala naye yaŋŋamba nti Omar kubuulire Allah atusaasire naye omukyala maama w'abaana abo yagamba nti abaana ababe tebazzizibwako mukazi mulala ne bwe naakola ntya yagamba nti abaana ababe tebaddizibwako mukazi mulala gyemitawaana gino gyolaba ntambula nayo naye nga mukatuliki naye si mukatuliki bw'olaba musiraamu wahalumma jarra n'ebirala ebifaanako bwe bityo bingi twandibadde n'emirembe twandibaddeko n'essanyu twandibaddeko n'obutebenkevu mu maka gaffe omuntu yandibadde ava ebweru gyatawaanidde nga sente zibuze nadda ewaka ng'agenda kutebenkererayo naye adda ewaka nga gyadda teri butebenkevu lwaki waliyo nnaku waliyo omuntu si mutuufu alina enzikiriza etali ntuufu idha jaakum man tardawna diinahu abaana bakaaba bannyinaffe bakaaba ebyo tebabitunuulira bakaaba olwaleero lwakubanga batunuulira ssente batunuulira byanfuna abaana batunuulira bitiibwa
ne bayingira mu basajja abo abafaanagana bwe batyo. Batuuseeyo bakaaba bigambo, emabega wa ssente waliyo ensonga nnyingi toyinza kizitegeera. Ab'ebitiibwa abo balina ensonga zaabwe enzibu, tebatunuulira eddiini teyali nsonga, nga balonda abaami balonda abakyala. Ad-dunya mataa wa khayru mataa'iha al-mar'atu aw az-zawju as-salih. 4 min as-sa'ada wa 4 min ash-shaqa. المرأة الصالح والمرأة السوء. abavubuka mwegendereze, abavubuka mwegendereze. Oyo gwe weegomba bijja kutuuka ekiseera gwolaba obulungi bisukkeko ku bulungi. bw'oba tonnabiyingira laqad kunta fi ghaflatin min hadha, bw'oba tonnamuyingirira oyo gwolaba tolina kyomanyi ku ye. bw'omala omuyingirira n'omutuusa ewaka, bw'omala omuyingirira n'otuuka ewakaawe, fakashafna anka ghita'ak, olwo Allah n'akubikkulira ekibadde kikubisse, omaze okwegatta naye ennaku 2-3, ekyoyoyo ekyokwegatta kigenze, kati ebyennyini byakyo bituule, kati obwennyini bwa relationship kabutuule. fabasaruka al-yawma hadid, ebintu otandika obbiraba mu ndaba entuufu. Tubeere beegendereza. nga tonnawasa mukyala, nga tonnafumbirwa musajja, ekyoyoyo ekiba kikuwujja kyakubeerako naye, weegatteko naye. naye obwennyini bwa relationship bujja kweyoleka luvannyuma lwa kubeera naye. obwennyini bwa relationship bujja kusukka ku ekyo, bweyoleke oluvannyuma lw'okubeera naye. ennaku eyinza okukuyonka obutaaba, nga n'omuntu akuyonsa ennaku obutaaba nga weeyokana naye. weegattako naye, n'akufunamu olubuto, n'aluzaala, n'akuzaalamu omwana, ne byeyoleka ebituufu ku ye, ne mulemererwa okuwangaala mu embiriri, ne mwawukana. naye gy'agendedde eyo n'atandika okukuyigga, naawe n'okkiriza. eyo gy'agenze nga ne mubulamu bwe takyakola atya, takyalimu, n'atandika okukuyigga. oluyigga olugenda okukumalako emirembe mpaka lw'oliva mu nsi. ene الدنيا متاع، naye wa khayru mataa'iha al-mar'a aw az-zawj as-salih. abavubuka abawasa nammwe abasajja abakyawasa tugwana kubeera beegendereza. abakyala abakyafumbirwa, abatannafumbirwako, nammwe abaafumbirwa tuteekeddwa kubeera beegendereza. awo waliwo ennaku we tuyingira, ate we wali obutebenkevu bw'omuntu ku nsi. Allah gwasansidde, Allah gwasaasidde n'asangawo essanyu, fabiha wa ni'ma. ddala ng'essanyu liyunga ku nsi ne ku nkomerero, fabiha wa ni'ma. omukyala oba omwami omulungi omukyala oba omwami omulungi ye mukyala oba omwami ayamba ku bba, ayamba ku mukyala we okuwona omuliro gwa Allah.
omulina omukyala oba omwami omulungi eyeyagalwa naye ku nsi seviiri ye mukyala oba omwami ayamba ku bba, ayamba ku mukyala we awona omuliro gwa Allah. Bangi balina abakyala, balina abaami nga babayambako kugwa mu kyoto, babayambako kuyingira mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an, yagati ya ayuha alladhina amanu, abange mu abasiramu, qu anfusakum, qu anfusakum. Bw'oba oli musajja musiraamu, bw'oba oli mukyala musiraamu, ebikolwa byo, entambula yo, ebigambo byo, enneeyisa yo, tambula, weeyise, kola ebikolwa ebikuwonya omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekigendererwa ekinene lwaki tuli mu nsi. Tambula entambula, weeyise neeyisa, kola ebikolwa ebikuwonya omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weka nedda. Wa ahlikum, wa ahlikum, yamba ku mukyala wo, mukwate ku mukono omugati mukyala wange, va mu mbeera eno ejja kuyingiza omuliro gwa Allah. Mukyala wange embeera eno giveemu, gw'omuyambako okuva ku mbeera emuyingiza omuliro gwa Allah. Omukyala omulongoofu akwata ku bba n'amuwanirira n'amuyambako okubeera nga awona omuliro gwa Allah. Omusajja omulongoofu, omusajja omulongoofu ayamba ku mukyala we n'amuwanirira, n'amuwanirira alabe nga awona omuliro gwa Allah. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum shidat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Weewunya omukazi ng'omusajja gw'alina yamutwala mu bushiriku, agenda mu kugatta ku Allah lwa musajja gw'alina, agenda n'asuula obusiraamu olwa Faisali, olwa Bashiri gw'alina, olwa Omuru gw'alina, n'asuula obusiraamu olw'omusajja gw'alina. Gw'alina kyekizibu kye, omuliro gwe kwe kuyise, gw'alina omuliro gwe kwe guyise. Gubeereko nno ogw'akaseera naye ogw'olubeerera. La hawla wala quwwata illa billah. Walaqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fi al-akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Okutta okweraguza, okutta eddogo lwa musajja, twala tugende. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti mukimanyi bulungi omuntu eyeekwasisa ekkuba eryo ku nkomerero talinaayo kalungi. Kati ate ye omusanga atebenkedde, nze mulina, nze mulina, gw'omulina olina muliro bw'otyo. Gw'omulina mu ngeri ki eyo? Atamatta, tamatta bikufurika qalila. Weyagalemu yakuwasiza ku myaka ameka? 35. Weyagaleko naye mpaka ku myaka 45. Luteme, Allah akuteeke mu muliro gw'olubeerera.
abantu balina abasajja, abantu balina abakyala nga yensonga y'okuleka eswala. Tasaala lwa musajja, tasaala lwa mukyala. Abakyala bayita bwereere olw'okuba abasajja baabwe babagamba nti nze saagala, njagala olage omubiri. Bakazi b'ebikudde lw'abasajja ng'okwebikkula omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kutwala omukyala mu muliro. Bw'oba otambula n'abakazi n'obabuuza kati abakyala nga beeyambudde nnyo, bakugamba ekigambo eki ate oba bambaliramu. Eyo nyambala gy'olaba abakazi abo gye bambala, ey'okulaga amabeere, ey'okulaga empale zaabwe ez'omunda, ey'okulaga ebisambi, twale tugende, bambaliramu. Osanga lino omusajja akozesebwa ekintu ekimuyingiza omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye lwa mukazi. Mukazi yamugamba tayagala kuddayo kuwuliza nti atiikiza ne taata ne maama, anti ngende wa taata, anti twalayo ebya taata. Olwabyogerako nga yeekaba feesi. Olwabyogerako nga yeekaba. Omuntu atuuka okwebbirira abeereko obulungi bwakolera bazadde be, abeereko obulungi bwakolera bazadde be, naye lwa mukazi gw'alina. Omuntu asobola okwebbirira abeereko obulungi bwakolera abantu ba famire ye, olw'okuba omukyala tayagala kumuwuliza bw'alina obulungi bwawa abooluganda lwe. Ne bw'abanga anyirira ebifaanagana bitya, be mugamba nti obayiwako amazzi n'oganywa, ne bwe babeera babbeeyi batya nga tebabayamba kuwona muliro gwa Allah, oba mwami oba musajja oba mukyala nga takuyamba kuwona muliro gwa Allah, wabula nga akuyambako ku ebyo ebiyingiza omuliro gwa Allah, manya nti anta fi shaqa, anta fi shaqa. Oli mu nnaku, toyinaawo ssanyu, toyinaawo ssanyu. Obwo si bwe bulamu omuntu bw'awangaala. Omukyala omulongoofu yu'iinu saahibahu, ayamba ku munne. Omwami omulongoofu ayamba ku munne okulaba nga awona omuliro gwa Allah. Musajja yenna omukyala yenna atayamba ku munne ku ekyo, tulina loosi, tulina loosi. Agisiraji ezo loosi. Ezo loosi. Allahu akbar. Kati Allah akugerere, bwe bituukagana nga mufaanagana mubeerokke mmwe, mweraba mulyokke, naye nga mulina ekizibu ekinene. Bwe bituukagana nga mwenna mufaanagana mwe mweraba mulyokke, naye mba mu kizibu ekinene, naye abasinga okubeera n'ekizibu ekyeyolefu. Omusajja oba omukyala abeere mu abo abaagala okulongoosa okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate ng'omwami we oba omukyala we nga ye ayagala mbeera ziyingiza muliro. Ojja kuwulira awo oba ojja kukola kutya,
aya waguba gunyumye wallahi emirembe gikugwako gikugwako. Omukyalo omulongoofu, omwami omulongoofu eyeeyagalwa naye ku nsi, era nga okweyagala okwo tekujja kukoma ku nsi, nga n'oluvannyuma lw'ensi mujja kubeera mu raaha, mujja kweyagala. Be bantu abo buli omu akwata ku munne ku mukono okulaba nga babeera n'enkola, babeera n'enneeyisa, babeera n'ebigambo ebibawonya omuliro gwa Allah. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Mukazi taba wakwegatta bwegassi naye khalasi, musajja tabeera wakwegatta naye bwegassi khalasi. Ebyo nze nabigaana. Ungamba oti ensonga ey'eddakiika 3 n'abalala tebagiweza baddakiika 5 ate kiro. Ungamba oti obwo bwe bufumbo buli awo. Dakiika 3 abalala dakiika 10. N'ekisinga okubeera ekikulu, onyambye otya okuwona omuliro gwa Allah? Oyambye otya omwami wo okuwona omuliro gwa Allah? Oyambye otya mukyala wo okuwona omuliro gwa Allah? Namba 3, omwami oba omukyala eyeenyumiririzibwamu ku nsi kuno ne ku nkomerero alimu obutebenkevu n'emirembe. Ye mukyala oba omwami ayamba ku munne kukola ibadaati n'okukola obulungi. Ateekwa kuba mukyala nga yakuga nti akalimu kano tukakole kalungi. Mwami wange sikuwa ogenda osala sola, sikuwa ogenda osala solatul jamaa, bagenda kusalako situka. Allahu akbar. Sikuwa ogenda osala. Mwami wange sente ziweze, sente zino ze tulina ndaba zivaamu zaka, wandibadde owa zaka. Sente zikuzikwata tuziggyemu zaka. Mwami wange tugendeko ku nnyumba ya Allah, tugende tukole hijja, oba genda okola hijja. Bw'onoovaayo nange Allah bw'ali bakkiriza nange olintwala nenkola hijja. Gendako ku umra. Mwami wange waliwo abeetaavu, waliwo omwetaavu fulani, tusobola okumuyamba. Mwami wange bazadde bo maama wamuwuliza, olowooza maama akyalina ebyokukozesa? Nga ndaba maama we basula tewakyasaana. Ya late, ya late. Mukyalo oyo mulamu gundi nga ndaba ali bubi, oba twandimukwaatiddeko akaana kano akamu. Ndaba nga tukisobola, tujja kifunamu empeera, n'oluganda olwo tujja kuba tuluyunze. N'omwami omulungi naye bw'ati. Akati genda olaba mukyala wange, maama wamuwuliza, kuba naye ng'oli bwabuyise maama. Noono naye bamukati maama wamuwulizaako, ndaba ng'oludde okulambula ku bakadde. Genda obalabeko. Bino genda nabyo, twalira abakadde. Nawuliddeko ensonga ewammwe, naawe waayo contribution yeno. Mukyala wange, akasente ako
osobola okukabisaako kuzenkuwa mmanyi osobola okukozesa omutwalo naye nkuwadde gumu kitundu 15 ezo osaddaakako obaako n'omwetaavu gw'omalira obwetaavu bwe. baganda bwe bannyoko bali batya? Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Al-Maida ekati wataawanu ala albirri wattaqwa, taawanu ala albirri wattaqwa, taawanu ala albirri wattaqwa. muyambaganenga buli omu ayambe ku munne ku mbeera ey'okuyisa obulungi. wa ahaqu nnaasu bidhalik, n'abantu abasinga okugwanira ekyo be bantu betusula nabo mu buliri. hum awla bidhalik. toyambye gwe weegatta naye, toyambye gwe osula naye mu buliri, toyambye olwo ogenda kuyambaani, ogenda kuyambaani gwe. toyambye. abantu bamukyala wo toyagala kumanya, notuuka okalubiriza n'omukyala hatta ne bakuba kuziika baŋŋanda ze, ne bakuba kuziika baŋŋanda ze nakyo kikalubirira. olina omutima. Maida ujirabye eri awo wasooka wataawanu ala albirri wattaqwa, aya yakumeka eringanga yakusatu eri awo wasooka teri wala. omukyala omulungi, omukyala alimu obutebenkevu, omukyala alimu emirembe, omwami omulungi, omwami alimu obutebenkevu, munne gwawulira nga yeeyagala naye, yoyo ayambagana naye ku nsonga ennungi ez'okukola obulungi n'okutya Allah. niyo omukazi n'atuuka okwegulira jilbaabu, kazi yeegulira shariya, naye n'abala engoye zaalina yeebikka asobole okuyingira jjana ya Allah, naye n'abala engoye zaalina nga temuli mululwo. kazi abala engoye zaalina nga temuli mululwo. olw'ensonga kigwa mugambe nti ebyo tobyagala, toyagala ago gagoye gabwibwi. kati waba wakwebikka yeesalira amagezi gwe tobirimu. la hawla wala quwwata illa billah. muyambaani, muyambaani basajja mmwe, bwe mba temuyambye bakazi bammwe. toyagala kuwuliza nsonga nti maama wa mukazi waaliko ensonga akusaba emitwalo 15 asobole ogiweereza maama we, toyagala kiwuliza. era naawe tojjukira ddi wali obaddeko ssente mukazi wo ayambeko ku maama we oba ku taata we. wataawanu ala albirri, eyo ye birri, kwekukola obulungi. mukyala wo omuyambako otya kusaddaaka, muyambako otya kusaddaaka, omuyambako otya kukusaddaaka, akola atya? mukyala wo omuyambako otya kusoma obusiraamu bwabumanye, omuyambako otya? tuli baami bangeri ki? tuli baami bangeri ki? tuli baami bakwegatta nabo khalas? muli sex machines?
kasita yegatta naawe kasita wegatta naye olwo biwedde. La hawla wala quwwata illa billah. La, oyo siye mukyala, oyo siye mwami. bwe oyagala okugondeza ku munno obulamu muyambeko kyolabye nga kirungi, kyolabye nga kirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala muyambeko. wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, wala taawanu ala alithmi waludwan. lwaki tufuukira bannaffe ekizibu? Namba 4, azawuju salih, omusajja omulongoofu. omusajja omulongoofu taqumu ala ahliha, taqumu ala ahlihi, taqumu ala shu'uni ahlihi. baganda bange abasajja abasiraamu, muleke kufuukira bakazi nnaku, temufuukira bakazi nnaku. omusajja omulongoofu ayisaawo mukyala we ku nsi ne ku nkomerero ayimirira mu nsonga za mukazi we. kubeera okumusuza, kubeera okumuliisa, kubeera okumwambaza, kubeera okumujjanjaba, kubeera omugulira ebyawaka. omusajja omulongoofu ayimirira mu nsonga za mukyala we ng'ate teyeeganya, wabula aziyimiriramu n'omukwano n'okwagala n'omutima gumu. abasajja buli lwe mutayimirira mu nsonga z'abakazi bammwe yennaku eyo, yennaku eyonka abakazi mu maka gaffe. musajja yenna buli lwatayimirira mu nsonga za mukazi we yennaku emuyonka obutaaba. mukazi natandika okunoonya sente zaawe mupangisa olwokuba gwejja ne weegatta n'otamula n'ogenda. omukazi n'abeera nga yanoonya ekyokulya. omukazi n'abeera nga bw'alwala, munnange ndi mulwadde Sharifu, nange sirina, weeyiye. alumwa ali mu bulumi naye akoleki? omukazi n'anoonya ekyokwambala, sente za nika, sente za bura, sente za peti, sente z'engoye ez'okungulu, sente z'ekikaaya, zonna ng'azipisa ku mutwalo gw'omulekera gw'akameeza. akozesa akakanaana n'afisa 2,000 n'aziteeka mu kabokisi. misikiina singa no kibadde ekyolwolumu nga weekakanulamu olwolumu, naye subhanallah daiman wa abada bwetu bwefaanagana. aina nahnu wa qawlu llahi taala, tuliridda bwene ekigambo kya Allah kyeyagamba ti arrijalu qawamuuna ala nnisa. ya 3 ya 2 suratu nisa. arrijalu, omusajja yenna qawamuuna yayimirizaawo omukyala. yakumeka yiyawo 3 arrijalu qawamuuna ala nisa. ennaku y'abakazi nene mu maka gaffe abasiraamu eri awo.
basajja abatafaayo ombaka natuuka okututotolera bamubuuza ma haqqu zawjatu ahaduna alayhi wange ombaka wa allah atuvunaana ki ku bakyala baffe natuka nti an tutimaha idha taimta nga bwolowooza okulya lowooza ku mukyalo waalidde atya wataksuha idha ktasaita bwolowooza okweyambaza mulowoozeeko naye ayambadde atya bwolowooza okwambala panti lowooza ku nika ya mukazi wo bwoyawooza okwambala vesti lowooza ku bura ya mukazi wo lowooza okwambala ekanzu lowooza ku kiteeteeyi kya mukazi wo wataksuha idha ktasaita seeka tetulina ala ya'lamu man khalaq olowooza allah tamanyi allah amanyi era yabiteekateeka mu butuufu yagamba eri mu talaq liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi liyunfiq dhu sa'atin bino si byabuwaze tyoteekwa kumuwa kyotasobola nedda buli omu obwo obuvunaanyizibwa abutuukirize ng'omusajja omusiraamu okusinziira mu busobozi allah bwe yakola atya bwe yamuwa allah gwe yagaziyiriza abantu bo nabo bagaziyirizeeko allah yakuwa ku ssente lwaki oli mukodo allah yakuggulirawo lwaki okodowalira abantu ate neweefaako wekka abantu bo obaleka ku binyeebwa obaleka ku bijanjaalo olabeka ku buwunga ate nojja mwene wakiseka nojja e Kampala aye bakusanga gwotumya mito gya byennyanja bwewa buyinike twandibulabye ku mwenna naye gwe obalekera mutwalo nojolya gumu kitundu ahatha min al adil obwo bwenkanya aye noddayo ku mutwalo gwabwe nga nagwoyagalako sheya baliddeko ekyenkya baliddeko ekyemisana bagenda kuyaako ekyeggulo ku mutwalo ogwo gwe walese gwolidde ogumuwa kitundu wekka ate bodde ewaka ku kyeggulo ng'otuula mu ntebe ng'olindira baleete sheya yo ku mutwalo yesu tolina busobozi bugulira mukazi ngoye naye ate gwe buli woyita si saati gye bayisaawo eyo bagimpe esaati gye bayisaawo eyo gimpe n'otwalira omukazi n'otuumaawo ye buli kanaku akeera kuwoza zizo akeera kuwoza zizo ye teriiyo zize za layisi ddala muli beesimbu ddala tuli beesimbu liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi allah bw'aba yakugaziyiriza n'abantu bw'obeera musajja musiraamu abantu bakufunemu emirembe lwaki abantu bwe bayagga ng'olinamu lwaki mukazi wayagga ng'olinamu takomye ne ku ekyo mulinamu n'abaana n'oyaggisa omukyala n'abaana ne bayagga tuula ku kyayi n'onywa kyayi ow' $1,500 nga togulira baana bo ba Abdurrahmani mugaati abaana bo tebamanyi mugaati noosiga ennaku mu mukazi noosiga ennaku mu baana nobasanga nga balookalooka buli lwe walabya akalungi abantu bawa abaana baabwe obulungi awaka basobole okubeera nga ne bwe baba batambudde basigala emitima bikakkamu kubanga emigaati bagimanyi tebanuuka babateeminga abaana baabwe babateemingira waka abakazi abo bamanyi okwerumya nosanga nga yeerumiza akasente nagulira omwana akagoye nakakuŋŋaanya nagula omwana okugoye abaana baffe bambazibwa bakazi abaana bo bamanyi engoye zo tolowooza nti kiruma abazaala omukazi oli tolowooza nti kimuluma okubeera nga buli kaseera yayigira abaana b'ebyokwambala nemuzaala yise zizo ez'abaana bo teziriiyo waliwalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlaini kamilaini
liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mwate bebazalira abaana, mwe bebazalira abaana. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Oteekwa kulwana masajja okulaba ng'ogabirira abantu abo omukazi n'abaana. Oteekwa kulwana amasajja okulaba ng'obambaza bil ma'ruf, mu bulungi. Olwaliro abakazi baffe bagwera bweru, abakazi baffe bagwera mu butale, bagwera mu kuwumpuguma, bagenda okunoonya ebibanyimirizaawo, bagenda kunoonya ebibanyimirizaawo. Eyo ye nnaku y'omusajja, nnaku y'omukazi ku musajja atamufaako. Ate ffe abatayira ababufuna mpola yakatiwa man qudira alayhi rizqa, n'oyo Allah gwe yakendeereza falyunfiqu mimma ataahu Allah. Naye abo balabirire mu butono obwo Allah bwe yakola ati bwe yabumuwa. Labirira abantu mu butono Allah bwe yakuwa. Beera musajja, beera musajja ayingiza essanyu eri mukyala wo. Leka kubeera kizibu ky'abantu ba makaago. Agamba kannaku, nnaku eyinza okuyonkera omu omuntu obulamu ne bumukaluubirira. الزوج الصالح ينفق على أهله ولا يقتر عليهم ولا يبخل عليهم. Bodoko dowalira abaana bo ali gwoli wakalungi, bodoko dowalira abaana bali gwoli wakalungi. Gwatalowooza ku b'ozaala olirowooza ku ani? Nnaku z'abasajja tolowooza ku b'ozaala olirowooza ku ani? Eyo nnaku muganda wange yonka omuntu. Naye musajja kubeera nga toli mu bulongoofu. Sayidi ey'okubiri, omukyala omulongoofu, eyo sayidi eyo yeeyawulidde basajja. Eyo sayidi yeeyawulidde basajja. Mu Busiraamu tetusaba mukazi kabeere ng'alina biliyoni, akozesa ssente ze lwayagadde. Naye ffe si kutuyimirira. Mu Busiraamu omusajja tayimirira ku ssente za mukazi ne bw'abeera na biliyoni. Omusajja alya ddi ssente y'omukazi. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Bw'abaako ne keyeesiimidde n'akamukumegulira naga ati mwami wange emitwalo egyo 10 gyegase nagyo olwo ng'ogirya. Naye okuddaawo ne tulowooleza mu ssente z'abakazi babeere na ssente zaabwe. Bajja zibalangira, azikuwa olwaleero ekyajja zikulangira. Wejjuse lwaki waziri? Wejjuse lwaki waziri? Nga bw'owulira bwe baagituuma nti ssente ya kikazi ya kikazi, temanyiddwa ekola ki? Saba Allah tugabirire obugabirizi obulungi. Sayidi ey'okubiri, omukyala omulongoofu. Allahu almustaan. Oli abadde musajja mulongoofu alina ekimweyawulidde, yateekeddwa okuyimirizaawo omukyala we, ensonga ze. N'abaavu balina gye babajjambyabira, n'abaavu balina gye bafuna ebyo bambala, n'abaavu balina emmere gye bafuna, balina gye bafuna. Abagagga gye bagulira enkota,
abaavu nabo balina emyera gye bagitunda, balina emyera gye bagitunda. n'ebirala bwe bityo. Mukyala wo kale olina obusobozi bugula buleega bwa kunkumula, munoonyeza emitwalo 3, omugamba agenda anoonya obuleega, alondeyo kale obuleega ye sayizi yo, genda alondeyo obuleega obutaano 10 obw'omukunkumula. So oyo Allah gwe yagaziyiriza egyo emitwalo 3 gigula kaleega kamu. Bw'obanga oli musayizi eyo Allah gye kusitula, genda ogula obwo, kwata emitwalo 25 ogenda ogulira mukazi w'obuleega. Oba togenze bugula kwata sento zimwe kati ogenda ogula obuleega ogule n'ennika. Buli omu musayizi ye. Allah subhanahu wa ta'ala tuga nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lwaki? Bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Allah yatusukurumya ku bakyala mumaanyi mu kutakakaluka ntwala tugende. Nakati ekyokubiri ekitufuula nga ffe buvunaanyizibwa wa bima anfaqu min amwalihim. Obukabiriza obwo bwolaba bwe tukwata n'owa mukazi wo n'oyimirizaawo amaka mu kwagala. Allah ekyo yatugamba nti ffe tuyimiriddeko amaka, ffe tuyimiriddeko abakyala. Bwe yamala n'aleeta ekyo kyeyawulidde sayidi emu, taba musajja kimala atayimirira mu nsonga za mukyala we n'abaana be, okusinziira ku sayizi ye, okusinziira ku lepo ye. Bwe yamala kula aya eyo yaleetawo ekirala eky'obulongoofu nga nakyo kyeyawulidde bakyala. Yagamba nti fassalihatu, wakati mu aya eyo ya 3 yakati fassalihatu, nadda ku sayidi ey'abakyala. Omukyala omulongoofu, omukyala omulongoofu oyo yeeyagalwa n'omwami we, omwami we gwafaako ekituka mu nsonga ze bw'atyo. Allah yagamba nti ono abamufaako bw'atyo ng'ate ye mukyala mulongoofu. Qanitatun, yamwogerako ebintu 2, yagamba nti qanitatun, mukyala abeera muwulize eri omwami we, abamugonva eri omwami we, si bano abaffe bakiwagi. Naudhu billah. Si bano ab'olwaleero bakiwagi, si beebo. Sanga omukazi ng'omusajja amulabirira buli kimu naye nga akakasaako agenda kukola. Munnange wantudde ewaka nedda ssebo sinze, si muguno omulembe ssebo. Abamu n'endagaano bazikola eyo nga bagenza okuwasa. Sebo Quraish ozze wano, omwana waffe tujja kumukuwa, naye omwana waffe yasoma, twagala otukakasa nti agenda kukola. Tuwasa bakozi, tuwasa bakazi. Tuwasa ki? Sajja alina obusobozi omulabirira mukyala we, gw'ate oba okutuuka ku levo. Abasajja abamu atuuka ku levo nakati kiki oyagala genda kukola kiki, tebajja kumpayo emitwalo 3, tukkaanye kuwaasa tuobeere wano. Nga tinedda ssebo ng'eyanziza naye si kutuula wano, ngenda kukola, nasoma ssimu. Onto sajja omu yaŋŋamba nti seeka Allah atusaasire, wandibadde n'olowooza tibwagenda n'akola olw'okubanga byeyandibadde akolera tajja bikola, wakkiriza agende akola. Gwe biwandibadde akolera akubuuka saawa 12
oluusi yakusooka n'okufuluma n'okomawo nga n'okudda oluusi tanakulata tanadda services ezimu zewandibadde ofuna kuye okuteekerateekera ekyokulya ekirungi n'okkiriza nti ebyo byafa mukozi yajja obbikola anaakuteekerateekera ekyokunywa ekirungi ebyo tebikyaliwo anaakola kino nogati kale ate oba nga nange bino bwe nabifuirwa oba oliawo ananyambako ku biiruzi ezimu nga bwakola mukyala wange nga bwakola amasanyalaze yagasasula amazzi yagasasula enva kale nze ngula emmere naye yagula ki yagula enva bwe tutyo kyafuna tukola tutya naye wa mukubuuka okwo n'obutafaayo okwo buli kimu era yafuluma yagenda kukola sente ze neera buli kimu bwakusooka ewaka amasanyalaze nga gaweddeko sweetheart asiitibwaza ebitaliiyo masanyalaze gaweddeko eziri mu nsawo zikola ki nasaba emitwalo 3 bano biki abantu balina biki mu maka munnange nno leero tiwandigenze mbadde n'ensonga naye naawe kyogamba okiraba bulungi tomanyi ti nkola naawe okimanyi nogenda ku mulimu gwolaba ekyo kyogamba kinakola iyi tekijja kukola munnange kati bakama bange mbagamba eti ayina abasajja 2 ayina ono eyamuwasa ayina n'omwami mulimu ne bakama abaabo ennaku nekuyonka ndi mu kiki kino nga tokyakivaasinga mukazi atawulira mwami we mitawaana myereere mujja kunvuma naye nze nno onoonya wakuvuma ngaovuma mujja kunvumira ku ezo social media zammwe ngambye muli bakiwagi temugambwako eryeteeka Allah ye yalisse mu Kurani obadde twogera kubalabirira nga mukuba engalo era sheekhe babagambeko awo bawo wenyini awo bwe tutuuse kummwe lino lyani Allah agambye ti fasalihatu qanitatu omukyalo omulongoofu abeera muwulize eri omwami we kyalo omulongoofu abeera muwulize eri omwami we omubaka sallallahu alaihi wasallam yakiteeka mu bintu ebina ng'omukazi bw'abikola kimuwa right okuyingira mu mulyango gw'ejjana gwonna gw'ayagala yagaa nti idha sallat almar'atu khamsaha kyala bw'asaala essola ze 5 wa swamat shahraha n'asiba n'omwezi gwe gwa Ramadani kyeyazaako ekyokusatu yagaa nti wa ataat zawjaha n'abeera muwulize eri omwami we n'abeera muwulize eri omwami we abaffe tebagambwako ab'omulembe guno tebagambwako omwami we alagira naye alagira omwami we bw'abogola naye ng'abogola omwami we afulumanga naye afuluma tosobola kubeerako wakana mu nnaku za kukola kati lero sijja kukola oba nalwadde buli omu si bulungi kambeereko awaka munnange ogenda kukola nga nina mulwadde lwadde oli mulwadde lwa naye ate mulimu ŋŋambe ki ŋŋambe yonti n'osigalawo omusajja wattu ng'olabirirwa mukozi bizibu bizibu bya nsi eno abo bannakacwa la hawla wala quwata illa billah
obudde nga bufaanagana. Nama 6 bihima yahfadhani furujahuma. Allahu akbar. bihima yahfadhani furujahuma. Omwami omulongoofu n'omukyalo omulongoofu buli omu ku munne kwakuumira obwerere bwe. Mbaka yagamba abavubuka be banyini kubeera ne shahawa ezisingako kuzaabalala, yabagamba nti ayuha shabab, bavubuka, man istataa minkum albaata falyatazawwaj. Alina obusobozi obuyimirizaawo n'obulabirira omukyala awase. Lwaki? Yagamba nti fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Wasa omukyala bw'onoobanga n'obwetaavu bw'okubeera n'omukyala ogende ewooyo owone. Omuwala fumbirwa bw'onoobanga n'obwetaavu okubeera n'omusajja obeere n'oyo owone. Osanga omukazi nga yeekuniza ku bba. Osanga omukyala nga yeekuniza ku bba. N'osanga omusajja nga yeekuniza ku mukyala we. Kiki? Banyiganyiganyemuko. Kiki? Alina kyayagala asooka amukolere. Okwegatta naye kwa kugula buguzi. Sajja mukulu yajjako ewange oyo Faruku akimanyi nga nti seeka mukazi yateeka omwana wakati waffe. Mukazi yateeka omwana wakati waffe kati mwezi kati mwaka. Manyi ekitegeeza ekyo kyagambye mubeere bantu bakulu ng'agisiraaje. Mukazi yateeka omwana wakati waffe. Omulala akugamba nti omukazi asula mu legingi n'ateekako ne tufaanaganye bwoti kati alagewo. Faanaganye bwoti gwe gwe yawasa akubireko ensaaze. Ofaanaganye bwotyo kati akole ki? Aje kiguli saawa ziweddeyo. Ensi yafa. Buli kyoyogerako ku nsonga zino kiri ku bikukujju. Ensi yakola ki? Ensi yafa. Kwe kuyagga gy'emitawaana egyo gy'owulira. Kwe kuyagga gy'emitawaana egyo gy'owulira. Allah bw'ali batuleseewo n'atulekera akakisa tulira yeebayo ebirala. Kyalo omulongoofu n'omwami omulongoofu abeera atya? Saba Allah subhanahu wa ta'ala tufuule abaami abalongoofu ne bakyala baffe abafuule abakyala abalongoofu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.